Nze Musumba Zakaria Serwadda Evangelio Church wano mwidinda bana tuli kuva mu mwaka omukairenga tuli kwingira mwaka omuyaka tusubira nti butuyingira mwaka omuyaka tusubira ebintu ebiyaka okuva eri musengo ife oba musengo bwe yampayire bwa kweyongera kuba n'ekigendo kya Katonda okuva ku ntandikwa bwe yatonda Adam ni Kawa yabakoba be fruitful and multiply. So that is going to be the theme of this year. Tujja kuba nti tuikiriza Katonda ajakola ebibidde ajakola ebyamaani. So nze nzikiriza nti ebintu nga bikulemi omwaka guno mukaire guno muyaka ojja kukola ki ojja kuba ngo obitukiriza ojja bikola. So n'ekindi tujja kuba wano ku kisaawe kino ekya Narambayi primary school wali Mubs. So tuli wano tujja kubanga tusaba okusabira iwanga life mukidi nti campaign ilikombe kutandika campaign mbamu ebintu bikamala abantu nga bayitingana abantu bakyawagana kuno tujja kusaba nti abantu ebibenga bizirawo twambulenga bana Uganda twambule walala nga twidi nti ife tuli na Uganda era tulikolera olw'obulungi obw'iwanga life tubayire n'okusomozebwa nairala ku bana ife abokuluya abagira ebisiyaga ate ife mu Uganda wano twabiroba. So batutaka ebintu byetategera balobera abaife bamwenga iferia government officials okujja kuluya aye tuli kuba nti tukusaba ekijavaawo ate tukwebaza nti n'omusaadha yayingire mu bufuzi mu America yene bitabyenda era kwali kusaba kwa ife tusaba nti ate tujja kutambulira wala nga tuzira ebintu challenges n'amawanga agandi. Into otandika ne Katonda era musolo okubanga mumala ku bulungi no so kisingira irala okubanga tumalire ku nga tumwebaza n'okwongera okumusaba ebetwandienze okubanga bibaawo mu mwaka omuyaka kiva nkubiriza bana ife bonabona bana mutwegaiteko toka naye ekyokubiri abantu buwenje badde bungi abantu bafudde afidde ku makubo gaffe tusabe Katonda ayongere okuyamba gavumenti yaffe etegeere nti enguudo zeetaagibwa okukolebwa etegeere nti bintu bingi betagira okukolebwa ku nguudo zino kubanga abantu babyogeddeko nnyo. So tusabe Katonda atuyamba omwaka ogujja bibenga biteekebwa mu nkola bulungi nnyo. Baza Katonda olw'ekisa kyatuwadde okumalako omwaka namwe mwenna tubasabira Katonda abawe ekisa omwaka mugumale bulungi wabula kino kikulu nnyo edda bajjajjaffe bwe twali nga tukula nga tebatukiriza kwebaka omwaka nga gunayingira era nga owulira babagamba nti nedda mujje mwanyiriza omwaka twali bato nga bakujjayo ne bakuteeka mu lujja ne tubeeraawo nga twanyiriza omwaka n'olwekyo kino kivaamu kyenva ngamba abantu nti olwaleero tusula mu nnyumba va mu nnyumba yo va mu kanisaayo va mu kifo ky'obadde omanyiridde ojje mu kisaawe kubanga olaba ne Katonda bw'aba ayogera ne Ibrahimu amugamba nti fuluma enju jangu olabe emunnyenye n'amubuuza nti osobola okubala emunnyenye zino n'amugamba tezisoboka nnyingi nnyo kati tosobola kubala munnyenye ng'oli mu nnyumba n'olwekyo Katonda akwagala bweru jangu oyanyiriza omwaka kubanga kyotandika bw'okitandise era bw'okimaliriza Katonda bw'aba yatandise omulimu yagumaliriza n'olwekyo tubasaba mujje tutandike ne Katonda. Omwaka guno gwonna gubaddemu ebisoomooza bingi endwadde abantu bafudde ebintu bibaddewo ebizibu ebyenjawulo n'olwaleero abali mu byobufuzi abamu bali mu makomera bali mu bizibu ebyenjawulo bino byonna tetusobola kubivunnuka okujjako nga twesize Katonda. Katonda ayagala nnyo in fact teri bukulembeze butava wa Katonda naye njagala kubanga Katonda yatuwa n'amaanyi naffe okulonda njagala kubasaba nga tuyingira mu kulonda muleme kugulirirwa bantu wane Uganda wosanga abantu nti oli bamuwadde 15,000 bamuwadde omutwalo ateseeyo akalulu tagenda kulaba na muntu ono myaka emirala 5 mujjukire nti abantu bano abagenda okujja mu mwaka guno ogujja bagenda kubanga bakola social contract naffe kakati social contract eyo ffe abasalawo kati mwejje muli mwenna mwabalina okusalawo oba omutwalo n'10,000 n'15,000 ekitole kya sabbu kigenda kutwaliza owe omuntu atagenda kulabikira emyaka emirala 5 gwagenda osalawo.